ya gundi buli woboli na Facebook boyi na YouTube na Instagram kweli Dona social media platforms you know wandisa company yo ya Facebook ogende ku UCC bakuwandisa ofune license mwenyweze mwagala nnyo okubeera ku opposition ya buli kimu ekisooka njagamba ba content creators mukikole obuduuka buno literally our social media platforms mugende ku URSB mufune muwandise company zammwe mulijesenga company names zammwe mugende ku UCC babawe license n'omusolo mukole ki mukusasule bwe tunaamala tugende tugambe UCC nti naye mutubba buki bubbi why inti watugenda mu analytics sende singa ziva mu America ebemaze okusala okutemako omusolo gwaki gwayo wano mu Uganda tebavaawo wadde n'ekikumi wabula wasobola okuvaawo ne internet ya mwembi internet ya mweyaki so it is about time tubyogereko bagano bikolako nenga tubikoze eki tubadde tulinawe tubyogererako. Why can't we first address those issues? Let's move their way. Tutambule nga bakola ki nga we baagala naffe tusoke tubabulire ekyaffe kikola ki ekiriyo. Ekyokubiri media houses mulina investment y'amaanyi naddala TVs. You can't compete with a YouTuber. When you decide to come into this business mujja bakuba basaanewo. Kye nagamba abawana genda ku kivulu kya Palaso ngali cricket over teeka yo live unit teeka omwana wali asala ebifaananyi Palaso kyayimba kyosala kyokola ki YouTuber wanaavira cricket over genda okwa-uploadinga nga gwamaze dda bw'osigala ng'ozimbye omutima oba wa mutima mubi. Anti kati wati abayimbi nabo kye bajja okukola anti kati ssente buli omu aleme kuzimba. Anti kati nedda mu byonna kati tuli mu streamlininga mu ki mulimu ekirala gwabadde ogikuba live omwana YouTube wana uploading talina investment goina live unit yabo kadde ensambu tiri YouTube paswa gikola ki jigula akalala government level of unemployment mu ggwanga muno eyinza oba na solution even in the next 20 years nekino njagala kibagamba engeri yokka eby'okugoba unemployment mu Uganda is digital kubanga wano mu government omuntu afuna akakadde akamu oba okuzeemu nate nkakasa ku digital ku Facebook ko osobola okukakola ku TikTok osobola okukakola ki okukakola then content creators stop the excitement mean business mulekera ogenda ku social media okuvuma obuvumi kubanga oyagala funa ki likes na akasembayo this is the reminder kadi kino ekikoleddwa is a reminder anti president wa Uganda yani Sabeni kati kitemu kyerabira wakati nga mu creating content balancing is very important okola channel yonga omanyi tulina problem eriemu of course opposition no piercing numbers ne mu kuba ne numbers saagala mwerabira nti nebya government byetaaga okukola ki okwisa olutambula mu ba celebrity